People power. Our power. NUP. Everywhere. Viva Mberaze viva. Kunga Mberaze kunga. Kunga Rubaka kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Kawalia kunga. Kunga Zahara kunga. Kunga Chairman Nyanzi kunga. Kunga Semugoma kunga. Kunga Deputy Mayor Rubaka kunga. Kunga bakansala kunga. Kunga Uganda kunga. Mwebale nnyo mwebali ddala. Basebo ne banyabo njagala okubebaza okujja ne tuyimirira wamu ne muganda waffe Mberaze Mawula ng'atwala obuvunaanyizibwa ate obw'okukulembera okubeerawo kw'ekika kyabwe. Mwami Mberaze kyotuuseeko mu bano bonna okuwa responsibility si kintu kya bulijjo, kubanga kati ogenda kufuuka taata waabo ne bobadde tokkiririzaamu nti musobola otambulira awamu. Ekika kigaziye okuva ku abo be wazaalibwa nabo ne kigejja ku abo bonna taata bo be yatambuza nabo era be yawangaala nabo. Kitegeeza nti naawe obuvunaanyizibwa bwo bugenda kweyongerako okusinga bw'obadde. Naye ate Katonda atema ekkubo, bwakuwa obuvunaanyizibwa nekkubo akola ki? Alikutemera. Weesige Katonda. Emikolo bwe giti kizibu okubeerawo nga ne bakabona be bagikulembedde ne bawangaala mu budde buno bwonna. Ekyo nomwandi kikubidde mu ngalo. Bw'onaatambuliza mu kkubo lya Katonda bigenda kwanguyira nnyo ebbanga lyonna, naye bw'onaatambuliza mu kkubo ly'ensi era bigenda kusumbuwa ng'ensi bw'esumbuwa ebbanga lyonna. Njagala kwebaza abayimiridde naawe ku mukolo guno. Manyi nti eno sizoni ya mikolo, si kyangu okutuuza abantu kuba buli wamu olaba buli wamu nakatugenda Masaka, so nga twandibadde ate twetekeratekera gogola mimiro wano paka nkya. Naye olw'okubanga nti tulina obuvunaanyizibwa ky'oba olaba tuzze mu kikeerezi ate tuliwo katono tuveewo. Naye manyi naawe lwa office wandibadde oli muwasiwasi nga ffe, naye leero ate guno omukolo gukufudde omugole ne gukusibaawo mu buvunaanyizibwa obw'okugaziya n'okutembeeta ekika bukalamu. Njagala okwebaza abatuuze b'e Lubaga okulonda mwami Mawula Mberaze ku bwa meeya, era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mberaze Mawula nze namuwagira ku bwa meeya, ate nalina ne soft sport ng'avuganya ne ku ticket eya National Unity Platform, kuba tumanyiganye ebbanga ddene. Musajja nga bwe bagambye nti asekereza, ne musajja ali loyal to his commitment. Mumanyi nti abakulembeze bangi nakatudaaga nabo n'okuba essimu n'omugamba nti ate ekyo wayogedde kyaki nodde eno nodde eri, naye embeera z'ono National Resistance Army yamusakolinga n'emuteeka awo abonyeebonyezebwe n'ekisanja kino agaane kukimalako, kubanga yajja n'awangula e Lubaga muto mu myaka, okujjako kati bwe twogera ku kitaawe nga talina nnyo mukululo gwe balowooza nti yali asaanidde kabe kasinga, yali awangula na wakitiibwa. Kaakati n'aba ne minzaani ey'obukozi nga ya waggulu wakati mu bantu abatabadde bakozi. Naye njagala mwebaza, taswaziza National Unity Platform mu office gye twamuwa. Tetumuwulirangako story nti Mberaze ate yayingidde mu kalyanga akamu ng'ayambadde gomasi. Musajja munene yandibadde yekweka mu gomasi n'ajyamu, naye tetumuwulirangako newankubadde ekikula kye, kuba eriyo omuntu abeerawo ne bamutunda naga nti oyo tayinza butalya ssente. Naye Mberaze ayimiridde consistently, ate ekibiina buli we kimwetaaga Mberaze ayawukana ku balala abeerawo. Ne pulezidenti we buli bwamwetaaga, abamu baali bamwetaaga luli naye kati tebamwetaaga. Naye Mberaze njagala okwebaza mu lwatu, weebale kuyimira ne pulezidenti wo
webale kuyimirira n'ekibiina kyo, webale nnyo, webalire ddala, era tubeerayo nga tukulaba ng'oli ku mulimu gw'okola. Bannalubaga, nze ndi mwesimu nti ate era nsula Lubaga. Njagala kwebaza mbeera ze. Simanyi obibadde nkolayo oba wagisanzeewo n'ogyongeramu bwongezi maanyi. Enguudo weebale okuba nti otandise okola enguudo mu kika eky'enguudo ekibadde tekikolebwanga. Nalabye mutandise okuziteekako abantu ab'ebigere bwe batambulira. Tambulira awo gwe gw'omulembe omwagulanyi. Kuba bwe mukola obulungi mu bifo ebyo ebitono mwe muli, abantu balaba Kyagulanyi kyalikola ng'atudde kweri entebe ennene, kubeera agenda kuweereza nammwe abagaininze experience era abaweereza obulungi nga muli committed ku nsonga eyabalonza, ensonga y'abantu. Ng'omwogezi w'ekibiina, amyuka omwogezi w'ekibiina, muŋŋanye mpeeyo obubaka busatu bwokka ku lw'ekibiina ne ku lw'eggwanga. Mwawulidde General Kahinda Otafire. General Kahinda Otafire mumusaasire nnyo, kubanga obwa General baabufuna oluvannyuma lw'okutta abantu mu 86, abantu abasukka abantu emitwalo 5. Kati lino ebbanga ebintu bye bazze bakola ebisinga bibadde byakwegaggawaza, they are out of touch with reality. Namuwulidde nga General Otafire agamba nti abantu be twatwala e Kenya baali babicupuli. Baali babiki babicupuli. Ekyo nno kyansanyudde kubanga mu bulimba bwa gavumenti eno nze nabadde ndowooza bagenda tugamba nti baali banna Kenya, naye baali babiki babicupuli. Nti obuvune obubaliko butuufu, naye bosi be babubatuusaako. Kakati ne tuba nga tusigaze ekintu kimu okubakakasa nti obuvune obwo be babubatuusaako. Era nga bwe bwalumya Otafire ne bamaama baba Machete, ne bamaama baba Yasini Kawuma, ne bamaama baba Busuulwa, ne bamaama b'abaana bonna be bazze batemula balita na Bukenya Badani Kyeyune, bonna mwami Otafire nabo we balumwa nga bwe walumiddwa n'olowooza nti kiba mu Uganda, naye tukakasa nkiri mu Uganda ate nga mutabani wamwe yakikulembedde. Kati gwe weebuzeebuze ekyakutwala okusituka ogamba nti kati owagira Museveni kuba nammwe omwana temumusobola. Ye musobola era yegenda obba mugunjulira, ekyo mwerimba. Bwe mba mwalema okugunjula ffe tujja kumugunjula na kibooko. Kibooko ziba za njawulo. Kyova olaba obawulira tebatusangangako we tuli. Twatuuka ne tugenda mu kooti, ne tuva mu kooti nga kooti bagitegese muyizi akimanyi nga n'abalamuzi basiba wa General Museveni. Era OSFC yatugamba nti ekituufu kiri nti ogwo omusango temuli, buli bwe muwaaba pulezidenti atuula n'abalamuzi abagenda okugasala. Ne tulowooza nti oli OSFC atulimba, kabona n'atuleetera akatambi nga kituufu owinyiddula ava kulaba bintu ebyo. Bwe tubimuwadde nga bwabitwalayo ne tujja mu kooti y'abantu. Kooti y'abantu lyeryo ebbugumu lye muwulira nga ate batuddiza nti ffe tubagambeko kuba mmwe mubagambako, tetugenda kubagambako. Era mu abantu mwongere amaanyi muboole abo abatambulira mu mbeera etulugunya omuntu wa bulijjo. Mubaboole era mubakyawe. Mbeera zaako kawulidde. Mubaboole era mubakyawe, bwajja mu ofiisi yo muviire newabala DC talina kyagamba. Kubanga bino bye baliko byaffe enkya bajja kutwala nze gwe mulabyeko mu feesi. Naye bali abatuluma ffe tuwangala nabo, kyova olaba tuboogerera nga mwe temunnatwogerera ffe bemumanyi. Ffe tumanyi bali. Simanyi oba ntegerekese bulungi. So kati Kahinda Otafire eno business kyova twamanya nti mwe muli out of touch, kyova olaba twasalawo tujje tubajjemu mwezi Entebe mwe mukaddiidde. Obuvunaanyizibwa obw'okukyusa ensi buberi ffenna. Tetwematiza nti we tuli we walungi. Eriyo ababamu n'emitwalo 10 n'akakadde, abo buli bw'obasanga bagamba nga Uganda bwetambula ku sipiidi ey'enjawulo. Naye ne weewuunya Fiizi yali atuddeko wansi n'azigatta. Bw'azigatta zisobola okumuggyiramu ekyo kye yafuuka. Luno olutalo lwe tuliko terukyali lwaffe, kuba ne bwe tunaaluwangula tetulugenda dduganyulwamu. Lutalo lw'abaana baffe, lutalo lwa ggwanga lyaffe. Tuzanye paati ffenna gye tulina okuzanya. Ekyokubiri,
buno bubaka bwa president. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye kafa bwe tuba tugamba. Bannange mwebale nnyo okuyimirira naye mu lutalo olw'okumamulako Nakyemalira. Kubanga gavumenti ya Nakyemalira plani yaayo ya isolation nti buli bye tukola tulina okubanga ffe batulaba ng'abayaaye ng'abafere ng'ate abatulaba ng'ebyo be bayaaye be bafere naye bo baafuna enkizo kuba bakozesa emmundu ne batuula mu ntebe kati siyaasa waabwe bw'amwogera golowooza nti kituufu be bamu abajja ne bagamba nti Bobi yalina emmundu mu Arua kati yayogera nti Bobi yalina emmundu mu Arua nga mu hoteri mwe yayita waali tewali na mulyango guyitamu mmundu musobola okumuwuliriza oyo naye tuba dibetinga kubanga be balina eggwanga lino abafere be bawambe ki eggwanga kyova olaba they are the architects of anarchy oba mu gavumenti nga mwe mulina gavumenti naye ng'ate mmwe mutandikawo okukola ebikolobero ku bantu be mukulembera era Otafiire ayagala tukkirize nti emmotoka eza drone ezitalina namba zino CCTV kamera zetwagula $1 million 5 zo teziraba naye ziraba abantu abalala abambadde ebimyufu ziraba bamaseeka ziraba Nadiini ziraba enkiiko z'ab'ebimyufu naye tezisobola kulaba baani bali mu kutulugunya abantu ba wansi kubanga balowooza nti bwe banaatulugunya bagenda kutujja ku mulamwa. Nakyemalira kyensemba naye aba n'ebintu 3 nga tannagwa aba n'amaanyi mangi nnyo naye gonna gaba mu mmundu si mu bantu bw'otunula wano kiri kitya amaanyi ge gali mu bantu gali mu mmundu eyo ng'otiikinga ng'omanya box ticked the dictator is falling. Ekyokubiri akozesa isolationist policy mu kutiisatiisa atemula asiba agulirira awamba awaayiriza era awaayira ono akola ki sibi ebimu tick the box tuli ku Nakyemalira genda ku tick the what ekyokusatu ateeka okuba n'anaamuggyako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama Katonda abankumire mwebale nnyo okumpa omukisa okutuwuliriza ensonga kwetuli tetugenda kukipowa amaanyi tuli ku saidi yaffe ate ne bwogenda n'okuba mu bokisi y'ebyenjigiriza nabo tuyinza okuba nga tubatwala muyizi si kyekyo. Mukama Katonda abatukumire mwebale nnyo okutuwa omukisa okubeera wano mwagale nnyo mbeera ze tukwenyimirizaamu nnyo era nze singa mbadde ndowooza ku bya 2026 naye sirikiririzaamu wadde nandibadde nina kyenkugamba. Mukama Katonda abankumire mwebale nnyo mwebale abadde Honorable Waiswa Mufumbiro webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV.